program behind the news tekuleka kyekimu tutereze byasoba ne tukulaga ebikusike nyumirwa obulamu bw'enseeno kubanga bumpinga si buwanvu nga bwolowooza bwati wagambye bwati wagaye munafu atuliriza amaidwa nga Doris Day. Enjoy yourself. Omulungi aliko Impact FM olwedde wasamanya nkwaniriza wasizo otya ssebo wasizo otya nnyebonate olunaku lwa mukaaga ennaku 23 omwezi gwa mwenda guyite mu ntunda mu lulimi Oluganda omwaka 2023 mujebaleko gimusako nate engalo abazukuse mwebale nnyo abatanazuukuka nawe muje muzuuke abatandise weekend yammwe nga tolina kuba nti okola nga oli mu Gandalo ogenda kulambula kati ligendo olambule ku birime byo olambule ku ntezo olambule ku bintu byokola mbamiriza Uganda ng'eggwanga Africa nga semazinga kutuli ne earth nga nabulamu oba sengero nabulamu ketuli ko tuwangalira konna ejjudde ebisoomooza enkuba eri mu kufudde embakati abantu bagamba bulijjo ne musimbe emiti mulainga tutwasa ku butonde bw'ensi saitati embuyaga bwejja teyera oba agamba wesanga nga olina ku miti eyali badde tikula kasolya omuti gugikakkanya kuba gukolanga wind breaker eyali badde sula ebitooke emiti gigikakkanya netukanga likyali y'amaanyi nnyo so mukikola ekyo bannange basitibale bajje banate kubanga tuli mu kaseera kano kennyini aka enkuba wamu n'embuyaga omuyaga guli mu kuba gwetooloola ensi yonna ogw'amaanyi wawidde omuyaga Daniels wegwasanyizaawo damu eri mu ggwanga erya Libya nezireeta amataba agassa abantu bazuka mu mutwalo omulamba mu 1300 ekyo kibi nnyo nnyini ddala kale mwena abazuukuse taata ne maama ng'ebyaddala ggwe envendirwa zogenda okuba nti olya ku weekend teziriko biragalagala webale nnyo bali eddala webale nnyo nadanga gwoze erimira naye nga tuka kuzifuira tofuira ate eddagala lino eddagala eritta erikwasa kansa nedda wabula ng'ofuyiza eddagala eryaffe etwogerako lyennyini akinavu n'ogatamu kamulali byonna bwe bityo omusulo gw'obumyu n'ofuira ebyo ne biterera bulungi nnyo ddala ate nga likola webale nnyo bali eddala mukama akikubalire gwagenda okugulanga olya ku nyaanya naye ng'ennyaanya gwazirimidde naye webale nnyo bato zirina n'ogenda mu katale n'osonga ku eyo ejjudde obuwunga ebitobenga obuwunga ogamba mpeeyi ejja okuwangaala mugala wange olabye nnyo kubanga ogenda ggula nga ogenze ggula na bulwadde obuladdemu ne ku ssente kati obulwadde obugula obule tewakobere nga obulya towakubulwadde bu kansa obutalina ddagala oyenna maama taata nga gwe oba oyagala kunywa ku mazzi ewaka tegaggwawo amazzi ago geefumbira webale nnyo bali eddala n'omwana omupakingira olusene n'opaakinga n'otamba nago webale nnyo n'otabeeranga bana baga okuba nti mune baga nti bo baasoma banywa chemical water chemical kasita munaazinywa mujja kulya ekinaavaamu wama webale nnyo gwafumba amazzi obutwa obwo n'obukendeeza obuli mu mazzi ago kubanga katwakizuulya ddala naggamba depopulation agenda egenda maaso mu nsi yonna tonyiwa bulizi mu America oba ne wano nawo weeri kubanga tuli part and parcel ey'ensi yonna mbaliriza behind the news ekyebega mawulire nagga nti wetuuka kuwayitako mu Cancer Institute okwata ku mutwe n'omanya nti ddala ensi yaffa dda ensi eri bubi nnyo nga bw'okiwulira mu ndwadde zino ezitasiigwa endwadde eza lifestyle endwadde ez'enneeyisa nga kookolo oba kansa bijje tuka twogerako munafu atuliza ebyayise mu wiiki eno yonna nenga nga twogere bena aso tegeze tino omulangira kalima gegange program olebe tandise kajo bulago tandikira mpola mpola mbali no kwa n'omunywanyi Dr. Galiwango nejo kwa na wiiki ejja tasode kuba nti minanga twegeta kuna ku bayiro yabadde kalamoje eyo yadi mukamu bakalamoja naye kasabe nenga bene bakola kugezaawo kulaba nti ndo bannayuganda bafuna emmere ate ng'emmere yaabwe etali eri enkolerere n'olw'ensonga eyo kanze tugende maaso tuva ku mukoto. Good morning. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega w'amawulire behind the news ye program naffe kwawulira kwoli mu kaseera kano kennyini gwe munange eyakatweyungako olunaku lwaleero tugenda kutandikirako mu ggwanga eriano okusemazinga Africa naye nga kitukwatako ngaffe era ngaffe Uganda naga nti bintu bitukola wano bye betuwogera bitukwatako mu ngeri emu oba endala kkiriza obagaana kakati company
nuza mwena mwaji mujulideko obanga omwana wakula obanga muwere oba n'abantu abakulu mukozesa nnyo bayita powder omumanyi ndowooza kakati bannaffe aba company ekola powder amayiddwa nga J&J oba Johnson & Johnson mujjukire batwalibwa mu kooti olwaki olw'ensonga nti no baagenda maaso ne babawabira nga baga nti nno powder ono gwe bakola bakizuula nti nno yalwaza abantu kansa Johnson & Johnson ate oyinza okuwata nazo okuka nga obadde ogenda munazo omukube powder ogira olindako muganda wange lwaki olwa bino ebyavudde mu kooti oba bye basazeewo banafaana ba kampani eno yatwalibwa mu kooti ng'ogugivunaanibwa bayitako omusango mbu yeregenda mu maaso kubanga baga nti powder waayo yali akwasa abantu kansa kakati obatwala mu kooti ne balako okuba nti bati bawoza era bagenda okizuula ng'ebyaddala abaana n'abantu n'abakyala nabo bafunye kansa kakati nno bakizuula mu baana mu n'abakyala bagamba nti nno tebakikoze kansa okubakwata yabakwata nga bamu bamukozesa abalala bamukuba abaana baabwe kubanga bakyala bakira okuba n'abaana ebiseera ebisinga omunyi oba banaaza oba okubambaza kati okubambaza awo omwana akala bikimba bamukuba powder kati maama gwe akuba omwana powder abeera akugenda ng'omusika mu nnyindo kubanga jjukira obanga obuwunga era womusika mu nnyindo agenda bulungi omubiri gwo ekivaamu ki bagenda nti alina erina obutaffaali obukola kye bayita oba obuwuka obulwaza kansa oba kivaako okulwala kansa kakati nno muganda ng'atuuliriza kino bagambe nti nno eno kampani yali evudde nekuba endirulo okusooka mbu abagiwaabidde balabika bagala kuba nti bajaavuwaza no kubanga bakizuula okusookera ddala okuva mu ggwanga erya Amerika abantu bawulira emitwalo nga 6 emisango gye bateekayo emitwalo 6 nga bonna bagamba nti nno erina okuba nga ekwata mu kittavu eberenge eririra abantu bano abalwadde kansa abagenda okuba nti bafa eberenge kava kye bayita future claims kakati bano bavuddeyo munafu atuze ne bakkiriza okusasula billion dollars $8 mu milioni 9 ez'eggwanga erya Amerika mu South Africa erwandi nga 162 erwandi za South Africa okuba nti bajjawo emisango gyonna bagisasulira bagisazeemu balire abantu abo abatadde omunange emisango gyabwe tuli ffenna baleke emisango gyabwe sayita baji withdrawinga then eno company gyegambyeko ekola J&J oba Johnson & Johnson ekola powder ekola ne shower to shower ekola that is okuva era bagati no bagala bino babirecording okuva Katari babyogerako mwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini naye ne bikomaawo bwe bityo nagati katulinde tujja kwogera ku musango guli mu kooti ne kati kasaba bino bagamba nti temutwala tweyongerayo tukiriza katulire abantu bano kibenga tukigala akati emisango gyegambe yode gisukka mitwalo 6 ejajuwabirwa kampani eno era kati bagenda nti nno yo kennyini egenda yataddewo negamba nti egenda kuba ehandlinga obange ekwasaganya damages okunyigirizibwa okulwala okutta oba okufa okw'abantu ab'enjawulo era bagamba nti nno yo yeetaaga kibayita reorganization plan egenda kukola kibayita reorganization plan tegeeza egenda kuddayo yeetereze maybe eddemu ekole bino byekola powder n'ebizigo mpozi n'ebintu ebinaaba bwetyo kakati abamu ku abo abaafuna obuvune bakkiriza okuba limu ne baliirirwa abaana ddala abafuna kansa bakkiriza ne bagamba nti nno product eno mbu erimu particles eza asbestos era kigamba nti nno okumala emyaka n'emyaka ne kooti y'eggwanga erya Amerika ey'oku ntikko waliwo yatuuka ekiseera negamba J&J esasule abakyala baali 20 ebasula 2.5 omusango gwabwe teguna kuba gulinnya katuuti mu 2018 akati bogerako nti powder no gwe bali mu kuba nti mukozesa bazulamu traces mu particles
obwa asbestos. Kakati ekigambibwa nti eri abakyala mu n'abaana ab'obuwala n'abakyala bafuna kye bayita ovarian cancer. Ne cancer amanyiddwa nga mesothelioma. Mesothelioma. Oyo cancer baga nti nno ava ku kye bayita exposure eya asbestos. Era muganda wange kampani eno emaze emyaka 129 nga weeri abalwadde bakimanyanga nako n'akamunako eddagala oba zinza okuba L60 ezali z'amaanyi nnyo oba tebakimanyi kino kivaako kansa oluvannyuma lw'okuba nti munanga abantu bekebejja abasawo ne bakizuula ddala abantu balwadde kati munnaye yiyo yakkiriza okuba nti agenda kusasula olwa kansa okuba nti nno munange abadde aluma abantu mubeera bwetyo. So diri bwetyo yabatambudde era wetwogerera bweta applying for bankruptcy uganti eweddemu ebyaddala kuba kati oyinza okulemwa okusasula ssente zino nolekayo empapula nti bannenge empeddemu ne bagiggala then readida maybe ng'ekomyewo okumala ebbanga lyabana bagiwadde akati bageti abo bonna batagala deal weno bakabaga kuba ndi basuula kampani yennyini ebeere ng'eggalirawo ddala agabulege gaveeyo okusaidi omunafu atuuliriza gwaliko Impact FM radio Luwasa Mayinja. Tukyali fenna program ekiri emabega w'amawulire gy'olimu kwanti owuliriza amakya ag'olunaku olwaleero gamunange nate ampuliriza. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Alright, nate nga tugenda okuba ntweyongera omunafu atuwuliriza mukiri emabega w'amawulire ensinga bwetambula simwe wenjawo ne mugiraba nenga ebyaddala waliwo ebigenda mu maaso mu nsi mwe tuwangaalira muno wuliriza nnyo nyini ddala. Program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Ekimu ku ekyo ekinyusi ekya wiiki eno gye twogerako wuliriza omairero weekend aba mugenda ku parties mugenda kukyakala mugenda kudigida abamu waka muga nti nno fridge zajjudde mwazi parkings zajjudde dda nezijjudde kimugana nga tuliza kasoko umanye ku list kuli kochi byogenda kushopinga kuli kochi kuba kuliko betugenda kwa tuogerako osokuba nti obijjako alipota jukira nagamba omwezi gulindo zogwedde nti kitongole kyebebwa mu nsi yonna kyavayo ne kikakasa nti nno ebyaddala aspartame wetita artificial sweetener onaga nti nno munange awoma nnyo okusinga sukaali emirundi 203 gwe bateeka mu soda gwe munywa gwe bakozesa gwe bateeka mu borogamu gwe mulya obit gwe mulya aspartame gwe twogerako munafu atuliza natural sweeteners ezo oba artificial sweetener WHO yavaayo ekitongole kibola mu nsi yonna kyavaayo ne kikakasa nti nno ebyaddala kizudde nti nno akuwasa kansa. Kakati ati eyo report bwetyo netambula banji ne mugitegeera era banji kati wenjogera mwana ko kwati mwejjanjaba enjijjanja mwejjanjabamu mugimanyi. Hakati ebyo research yali akyagenda maaso era kati badde akyagenda maaso nakati akyagenda maaso njagala omanye nti no mwafa dda oba tofanga ogenda kufa oba togenda kufa oyinza okuba budde bwonna singa tolekeraawo naawe bijja kukwata. Ekitongole kya America mu nsi yonna ekivunanyizibwa ku mmere wamu n'eddagala ekimanyiddwa nga Food and Drug Administration kyavaayo ne kikakasa ebintu bino ebimu baga nti biri safe okubeera consumed muso birya muso okubinywa tibina bulabe bonna tubikebedde bulungi nnyo. Newuliriza munnange okusinzira ku nweza okuba tegenda mu maaso nate era ku aspartame abasajja bakyala kula emitwe baga nti no kijja kitya tusobola kuba nga tuwona tutya lwaki ddala kansa lwaki kansa akwatibwa abantu ng'ofunye exposure obadde onywa nnyo kibayita soda nakyo artificial sweeteners ngozi obadde ozinywa nnyo lwaki ne batakula emitwe ne banoonya kati muganda wange atuwuliriza kyebazuula ekira kwa aspartame kyebakasiza kati olunaku olwaleero wuliriza. Florida State University College of Medicine abanoonyereza okuva mu University College ey'ebyeddagala mu Florida State University bageze maaso ne bazuula endala effects
eza aspartame. Aspartame kyakuleetera gwe munanga atuliriza ne bakizuula amaze okuba ne beekennenya bakebera batakudde obwongo n'ebyuma bavuunudde ne bavuunika kye bayita microscopes ne bakebera ne batestinga ebintu ebyenjawulo muganda ng'atuuliriza wuya kye baazudde nti nno artificial sweetener muyite aspartame asangibwa mu diet soda, asangibwa mu soda gonywa, asangibwa mu bubblegum gwolya, asangibwa mu big G gwolya, asangibwa mu orbit gwolya. Mbuno si kuba nti bikwasa kansa nene ekya kye baazudde bigenda ku bwongo. Bwe bigenda ku bwongo ne bikyankana kye bakiyita learning and memory deficits. Learning kitegeeza kuyigirizibwa, memory kitegeeza byejjukira, deficit kitegeeza nti bikendedde. Kakati bisangula n'olako okuba nti weerabira olaba mwana kusemba mu kiraasi nenga tomebi omuwa kunywaki ku break bwadde wako omunywaki mugana ngewuliriza olaba muntu kwerabirabira ku mirimu nga kikyanywa ku break anywaki tandika okuba nti omwegendereza kati anywa nnyo ebintu bino ebagambye soft drinks oba nedda. Wuliriza abasajja bakutte emmese mice juke bageza kuba nti oba bagendagezesa ekintu ku muntu basooka ne bagezesa ku bintu bwe biti nga emmese. Akati basajja bagezesa ku mmese ne bagamba nti no offsprings oba abaana b'emmese ensajja bazawuddemoko ebibinja muganda ng'atuuliriza ne bagamba nti bagenda kuba bazuwa kye bayita lower doses eza aspartame nga ziri wansi okusinza ku ezo ezikkirizibwa. Wuliriza nga badire aspartame ne bamuwa emmese nga ziri wansi nga ali wansi nnyo lower doses okusinza ku yakkirizibwa mbu okuweebwa abantu gwe bateeka mu byokunywa bino ne basooka baziwa emmese okumala ennaku weeks 16 nga bazeekebejja. Ne bagamba oluvannyuma lw'ebyo byonna bino bye baafunye muganda ng'atuuliriza bagambye nti nno newankubadde nga WHO World Health Organization ebadde evayo nerabula abantu balekerawo okuba nti banywa aspartame oba soft drinks ezimu aspartame oba mukozesa olw'ebirwadde balina okuba nti bafuna omuli metabolic diseases, omuli cardiovascular diseases, omuli cancer ne tebayogera ku kye bayita cognitive abilities effects ze balina. Akati okusinziira munaffe okusinziira kuba naffe abanoonyereza Pradip Baid Jim ne Betty Anna Rogers bano ba scholars scholar chair or developmental neuroscience mu department of biomedical sciences wali mu University of Florida. Wiye kibagambye bagambye nti research gye bakoze ebadde extension kubadde kwongereza kweyo kye baazuula edda ne bakifulumya ne Bide Lab bya producinga neraga proceedings eza National Academy of Sciences mu December 2022 ezaali ziraga nti no kituufu aspartame bobanga omulidde nga bakikola mu mmese ne bazira nti no ebyaddala akwasa kansa ne balaba emijiji emeka gyakwasa kansa ne baga nti emijiji emikadde kansa yali mutono nnyo 2 generations emabega then kati guno gwe tulimu kansa yeyongedde nnyo. Lwaki? Tuli wano wennyini muganda ng'atuuliriza. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Akati temweraliikirira yes ava machi nabagamba wano atugenza okuga nti natta omwana nazze omwana ku ssomero nga muwadde ekicupa kya Coca-Cola nazze omwana bagiba soda because bitya wamuwadde butwa kituufu omuwadde obutwa butwala abunywe gomanyi kyanabeera mu maaso eyo naye twakigamba dde ekyo naye kakati we tuli wano wennyini abasajja amaze okuba nti bakola ki batubuulira nti aspartame bagambye nti nno mu wiiki 16 zadde banoonyereza badidde ne bawula emmese mu mitendera gya mirundi 3 ekika ekisooka ne bakiteeka wali naga ati nno zino bagenda ziwa amazzi gokka nga temuliimu kye bayita artificial sweetener oba aspartame. Era ne bagamba group endala
yo batekemu ka aspartame katini nnyo mbu akali wansi wa kakakkirizibwa batekemu that is 7% eya aspartame akkirizibwa aba FDA okuteka mu byokunywa nga soda olonga ali equivalent ku kibayita bobo gambye ng'ogenda kubanga otandise okuba bagamba ti it's 2.8 oz you know bosadde mu milligrams zitokuba tukola zibanga milligrams nga 82 milligrams akati otandise okuba nti otandise okuzigira okuzitematemamu awo obanga agamba ti ne quarter ey'ekikopo kakati eyo nayo ogw'omutendya gwakubiri ne bazze ne baziteekali ebbali ne bateekamu ka aspartame akakatono ennyo ne baddira eyokusatu ne bateekamu ebitundu 15 ku aspartame yakkirizibwa mbu okola ki okunywebwa byebitundu oba ye oz 48 oz ezibeera mu data soda singa obeera omuyedde buli lunaku ezibateeka nazo mu mazzi ebika bisatu ezisooka tebaataddemu eyokubiri ne bateeka mu bitundu 7 ku 10 eyokusatu ebitundu 15 ku 10 ko yakkirizibwa jjukira ekitegeeza nti ebitundu 75 babireseeyo byonna kwakkirizibwa mbu gwe bakakkirizibwa FDA gwe yakkiriza ne batoddeyo katono nnyo ne bateeka mu mazzi wuliriza ebyavuddeyo okusinza ku laboratory ne bayiddwa nga bide lab yadde enoonya kibayita anxiety research enoonyereza erabe aspartame ono gomuyula mu soda buli lunaku akola ki emmese wamu n'abantu bagenza okizuula batestinze emmese zino ku weeks 4 ne baddamu testinga ku week 8 ne baddamu ne batestinga ku weeks 12 mu ngeri eya y-maize kubanga oba obuti obutambula obuzanyo obutambula then ne baddamu ne batestinga ku weeks 12 ne bakozesa kibayita burns maize kati basaze mu kusookera ddala bakizudde nti nno obanga maize oba kiyite box obwo 40 bakozesezza ne bakola nga kasaawe ne bagita emmese balage oba ddala kiki egenda okukola oba kyebagigambye okukola oba ekyakijjukira oba kyekoze okusooka ekyagijjukira ne bagamba bwe bati result zafulumye bwe ziti bagambye nti emmese ezageze basinza nga zinywedde amazzi nga temuli aspartame zasobodde bulungi nnyo okuba nti tezeerabira we zaayise ne zitambula bulungi nnyo mu bokisi obw'enjawulo era neefuluma bulungi nnyo nyini ddala nga n'oba ogiraba teraga kukoowa kwonna kweraze ne lugenda ku mmese ezanywedde aspartame omutini ennyo wuliriza bagambye nti no balabye ekintu ekyabakanze ennyo ng'emmese zino ebbanga lye bazicontrolingidde emyezi 12 nga tekyasobola kujjukira wawe zaayise zitomera butomezi ne bagamba nti no we are seeing they use a different strategy okusinziira ku bamuyita McCarthy research faculty research ono Department of Biomedical Sciences and the Center for Brain Repair n'agamba kituufu aspartame yakyankalanyiza emmese zino obwongo tyakomye ku ekyo n'agamba nti nno oba kigeraganya mu bantu okiza mu bantu kikozinga aspartame oyo ali mu soda gwe munywa aleeta kibaita learning and memory deficits ate nga ali significant alabikira ddala wala okuba nti tekirabika nagamba kino kyebikira ddala nagamba nti nno okusinziira ku okuleeza ku bakozi alipoota gye bafulumizza aspartame ono mu mmese zino bagenza ogiraba nga zeerabidde tezikyajjukira bagenza ozikebera n'ekyo kyonyini kyezibadde zirina nga kimaze okusiimuukamu muganda ng'atuuliza kati obanga omwana wo ali ku ssomero ng'obadde omupiika ebyokunywa bino ebirimu aspartame nga weebuuza lwaki omwana abadde asemba lwaki omutuma tawulira sooka weebuuze omuwa byakunywa ki ng'otambudde naye era bagambye wuliriza there is some overlap in terms of learning, memory and anxiety in the sense that often there is an emotional component to our learning. When there is an emotional impact, you remember better.
but this is quite distinct function and brain network. Bagamba, the second thing we noticed here is this. Ekyokuja twazudde kikino. Twakizudde bodde emabega generation number emabega kansa yali mutono nnyo. Kubanga Aspartame yali mutono nnyo. Ne kati butuddeyo kati kyova ati nno bagano ne kyova mu grandchildren. Kansa yali mutono nnyo dani mu baana kati betuyina. So bagamba bine uliriza ate ekyanjewo kyebafunye. Naga kiwayo kyebadde tebamanyi era report bayizo okubanga gifulumya obudde bwonna. Bagambye nti waliwo transmission esobola okubanga na kino nakyo uliriza. Singendo kuwa kino. Bagambye nga bali mu kunoonyeza okuba nti Aspartame oba soda gumu abaana abaleetera okuba nti bafuuka bali awo nga tebakyategeera nga basiimuuse nga tebakyakwata mu kiraasi n'ebyomuganda kyabikwata nate olw'ekipe kye baazudde nga bali mu kwekebejja omubiri gwonna omubiri gwonna ogw'emmese zino. Oba toli mweteefu okubanga okiwulya kino olibadde odda wansi w'ekitanda. Kuno kulabula wano we tutuuse kati tutaasa nsi yaffe. Gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Abaagala obulamu n'ensi yammwe abatali batiitiizi kino kyammwe kibulyeko n'oyo kati yeekwese. Abasajja bagambye nti nno badde banoonyereza ku neeyisa amagezi endowooza n'okujjukira singa omuntu abeera atekinze oba alidde Aspartame artificial sweetener kyali baneezako kyokka naye kyebakubye enkikwe kikino balabye kye bazudde mu mmese ensajja male mice. Bagambye nti nno tekiriko kubuusabuusa kwonna kati nti emmese zino kasita babeera nga baziwadde ekibayita Aspartame kakirete ku muntu naggambe ku muntu kasobera nga anywedde ekibayita Aspartame ono over a long period of time mu kaseera ke batatuwadde kasobera nga onywedde Aspartame buli kaseera ekivaamu kiki muganda nga atuuliriza. Bagambye mbwe ekivaamu kya affectinga kye bayita enkwanso z'omusajja. Nkiddemu kya affectinga kikosa kye bayita enkwanso ez'omusajja. Mu lulimi olunyanyimba olunabudde bayita spams ziri affected. Olaba kunoonya muwana, olaba kuba luyongoyongo, olaba bikoze bitya nga tumanyi kwe kiva muganda nga atuuliriza. Batugambye Aspartame oyo gwe mulya obet gwe mugaaya biki mugaaya yakunya bana temubalaba ebyaddala. Impact FM kwoli program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Bwe banajja okwetondera onoobasonyi oba nedda bwe banakuwa ssente onoozikiriza oba nedda. Akantu lwaki olinda okwetondera muganda nga atuuliriza gwali ku Impact FM Dudasi Mayinja ng'akaseera kalina akagaati neno wati nina okuba nga nze kennyini neekwatyamu ekiru kino tuli ffenna kanyogereko nammwe ku nooti 7 nooti 5 oba nooti 7 nooti 6 nooti 2 tenga tuweyamuko naawe mu mbeera bwetyo tuli ffenna Impact FM Radio Dudasi Mayinja woli erinnya nyina eddoboozi tugere maaso atola kinedda wangi gegange ssebo Ogera deggesara bu district ekayonge ekyalo kitimba. Nsanso kuwulira ssebo. Nanye empeereza ese. Amina. Abasajja abo. Baba kwasa Omukama Katonda oyo. Kubanga tetulina kyakola. Temulina kyakola. Tetulina kyakola kuba kati kituufu otubuuliridde era otubuulirira. Abantu abasinga obungi olwedde era twafa dda. Mwamaze okwetta. Twafa dda kuba kati era ffe Katonda olw'okuba nti yatufaanira tetulina kyakukola era yajja esigala nga atulwanira buli kaseera. Kale. Simanyi empeerezaayo. Webali nnyo bali eddala. Naagaye baafa dda. Baafa dda. Babakwasa Katonda
Nyani agula ebyokunywa ebyoteeka mu fridge. Katonda yabigula. Impact FM. Katonda yabigula. Naye babituwa babitira ugona. Wewe wana omusajja kutwazika ku Sunday eri. Bali barowooza bamuloze naye bagenda okukola postmortem mu ngeraga ebyenda byonna nga bikoze ekibyagwawo mbuwaragi. Waragi abakole abaleta ebyuma abakola ki baleeta ebintu ebyo. Kakwati no katinga mulangira bwotugamba munayinze neeyinza luwayogera ku byensibi. Ezigenda kugira okukuba newunga mu buwunzi nedduka kyetaaga oginjeko bulinyikigere efiire ddala naye wewunga mu bwedi nolowooza abo byeziri ezedda emala neesitukawo neekuluma ne mu kibatu ne mu kigere kugamba ebintu bino bye batuyiyiriza abasajja abo ogenda n'okugera ebintu wano newunya n'okuwunya ne ng'abannaabwe ng'omusajja wangodde ow'ekitimbu ebintu byonna bala tolina kiweewala era weewala kino weewala kiri atugenda okuwulira ng'ennyota ekuluma omusana mungi gwe gwokyene wafutumuka tukoliddo bukubabula otuuka wotuuse nogaa nti mpaka soda n'okakamirira atumanyi nti onywedde butwa naye ngaso kiri kikuggwako naye nga twetaaga okuyambibwa kubanga ti olaba kati n'emboga kati mukulu mulangira abantu baagala okulya emboga embisi naye yagala nange okubategeeza ti emboga embisi gy'olya bafuuyira eddagala ligenda muli neryesiba muli neryesiba kati gwoza njagala kaboga kabisi naye manya nti olidde obutwa obuwedde emirimu ati tubeduddeyo awaka tukozese awaka awo tulina awali olujja at least obere ng'oyiyayiyaako eddagala lino osobola okulyekolera olimu obuntu bwabo waka era wano weebuli wano akuba nange mbuyiganya nnyo obugendo yangamba nga bufube buleete mukole ki naye nga etaaga twerabirire mpolampola eddagala lyo si ddungi ery'okumiramira. Kale nianze Governor Collins Kafeero okuva Kayunga webali nnyo webalire ddala. Okay, bwaki watugambye ebya ddala omupiira guli mikono gyammwe mugana nga atuuliriza bwobanga ogenda kugamba nti nonywa eki okutesereza mu ngalo kiringa kati okuba nti waliwo kibayita eggulu n'eggeyena biri awo oli makati ngendewa ekyo ngo kikuba eno bali just mu kuyimba buyimbi. Impact FM koli webali kuwuliriza Kalise Kasangati. Yes, musazo kuwulira sebo. Okay, nje sikuwulira naye kanjogere. Kituufu era nga bwogambye ne kwenye zibagambye nti omupiira guli waffe mu ngalo zaffe mwennyini. Obuzibu bwe tulina abaddugavu buli bumu. Ebintu ebyo bitubuulira ne tuwulira. Aye omuddugavu kasita ekintu tomugamba tikigenda mutanca oba leero. Ye ezo zi-infectious z'ogambye zirabika mu maaso eyo. Aye tekimutiisa. Tukisanya ekintu kyeki kituganye obulabe bwanca bwa leero naye ebyo bitwala ebbanga abantu tebabitya naye ate ddala nga bya bulabe abasajja baatwetooloola mu ngeri yonna kati tetulina okukola naffe okwerwanako ne twereereramu kyotegedde ekyo n'okizira n'otakikozesa kubanga ebisinga bwe twaweereere. Mukama gw'omusa. Amiina nnyo ssebo. Kale kinzukizza nayogera kwa nakola ku program emaidwanga the report from the Iron Mountain yalukumu olwenda mwenkaga mu musanvu yafuluma eraga nti n'abasajja yali ya president bamuyitanga Johnson eri mu ggwanga erya America president administration eyo ebagamba nti neno watubona kola mu kyokulaba nti n'ensi mugikontrolinga mugifuga betuse bajja bakatonda musajja vena agamba report yafuluma bali mwalimu ekintu kimu tujja kutuka ekiseera mu maaso eyo nga abasajja kuva mu baana abato tumaze obbawunza tebakyategeera tubateeke mu bye twagala nga tumaze obbasiimuula alipoota weeri oso ginoonyaako bayita the report from Iron Mountain yali mu CIA Central Intelligence Agency mu ggwanga erya America ne badoctors ab'enjawulo nga bagaa nti bano basobola batya okontrolinga abantu mu nsi eno. Impact FM kwoli wanji wanji sebo kulamusizza muganda wange nange bwentyo sebo era nga ndi mu wotookerivu
Ele bigambo byoyogerako. Ano kutesa kwa mukama Gideon. Yesebo. Kakati. Government zaffe nazo zino obunafu bungi. Gavumenti bwemala okutegeera ebintu ebyogerwako bijjibwako omusolo. Abantu bayafa azaali bafa ne baggwawo n'etafaayo kufa ku bantu baayo. Mulangira oluddaawo ng'osomesa okutwalira wamu nga management ya Impact FM. Naye gavumenti lwaki teyita mu bantu abalina influence okukyusa obulamu bw'abantu nabo ne beeyongera okusomesa okugeza waliwo ebigambo biri ebitera okukozesebwa ate abavubuka emiti egigumiza ekira ne babikwata nnyo. Oli naakugamba sikyaliwo simbiddwa ate ffe abamanyi teriyo muntu mulamu akyalimu akategeera nga tebamutwala kusito gyatatya loodi naye ekyo nakyo ne bakikwata ne bakirambikirako. Oli naakugamba nze nkola binnyumira n'omubuuza ate omusawo akugamba olwadde alisalisa okuva ku matooke n'omusawo akola byekunyumira anaakwawula atya n'omulalu okitegeera kyekugamba mulangira. So kati abantu abalina influence okutuusa abantu tebayitamu yo bwe biba bigiremye ne beeyongera okwanja ebintu ebyo buli katundu k'eggwanga abantu ne babeera nga bamanyi ngaffe abawuliriza Impact FM nga bwe tumanyi. So ekintu ekyo gavumenti nayo ekoze obunafu obw'amaanyi bw'ebintu ebimu byejjamu ebisolo bw'eba yafoosinga abasigala okuteekawo ebifaananyi by'amawuggwe n'ataasoma asobole okutegeera lwaki n'ebirala tekola bwekyo. Yinza okuddako ebbaliga okujjako olina kyombuuza. Webali nnyo neyanza buyanza kale webali nnyo balira ekituufu nnyo kyogedde ebanga basobola okuba nti ne esigala okumuwera by the way okumuwera era ekyo ali kuba nti eddoboozi lyasukka pressure kaseba sukkako kibatuukako nakyo kasaba nako okuba nti bafa nnyo kibatuukako ne ebyadda nagambye nti nno ozijjukiza nkola binnyumira nkola ki jjukira program namba eya New World Order eyaba Illuminati gye bateekawo eyokuba ne bapromotinga mu nsi yonna nkola binnyumira do your thing nawo ne yajja siritaaba do your thing nkola binnyumira Impact FM wamma wanji webale kuwuliza munange atalina tabu. Yes Mirembe. Wayini kati pure head nyoyo yo situ red wine yekayina bulabe kubanga ongambi sodu la womerera ntindemu. Okay kale webale nnyo bali eddala membabuuza nti nanyonye wayini talina bulabe obaledda kakati funa ecupa ya wayini eyo ecupa ya wayini olabe biki bye bateekamu bwaba bateekamu kye bayita artificial sweetener. Artificial sweetener zetumwe kwogerako kati kubaga mino mu kifo kya sukaali zino ziwo tebassamu sukaali but soko olabe kubanga kulebo kubeerako biki ebiriko ebyaddala omba temulimu kye bayita kubeerako artificial flavors artificial sweetener gyekebejje wakweri tuteeza nawe olimu abo banywa aspartame buli lunaku buli w'omunywa wayini oyo oza gwasembayo wanji hera nkulina toyogera kale bwoba oyogera vira radio osookuba nti yogera bulungi. Impact FM wanji sebo webale kuwuliza taata Makundu ajja kwebaza. Yes sebo. Nabyo tukolera naye twongere okuzibuka amaaso mpozi kyembadde mbuzaamu katono. Nabaddeko wano ku nnakayiza gye mu kisenyi. Nande omuceere bagamba njagala gwe Tanzania naye ennima gye bagulimamu bo tebakozesa ddagala lya butwa kubanga ndabye okuvira ddala ku muntu wa wansi gomba wawonna balya muceere gwe Tanzania kati gwe guliwo. Yes. Naye bo tebakozesa butwa kubanga tuyinza ogwesibako naye enkola y'emu gye twogerako wano kansa n'agenda atubba kantu ako n'akatunuulidde nga nabo ketaaga bakadde baffe batunuulira eby'embeera y'emmere
bali sindise timu negenda ketizedi kubanda banti ebintu byawe bo bali mabati abali ku organic nedalo mu kitaba gufuira we bali nnyo bali eddala wakati gwe bofa tuyaje wabi nanti omuntu wangelidde omukyere negumuvira ko kansa tewote kiri wo mu Uganda yes anta kono mulangira nkakulu nnyo sigadde makumbe bali nnyo sebo we bali nnyo bali ddala okay we bali nnyo oyogedde ekintu kibalisa kubanga njogera kati naye kakyogere ko ntumaliriza uliriza kino ekintu mugana wange omukyere kituufu guva nnyo Tanzania gujja wano ne ulize ekintu kino omukyere bannaffe gwe balima mu busoga ogutakozesebwa ddagala oguli organic ogenda kwewunya nnyo teguli katale ka wano ogusinga obungi lwaki naye ate ekyewunyisa ebweru w'eggwanga omukyere gwaffe gwe bannaffe gwe balima mu Eastern Region gwa bbeeyi nnyo ebweru oza lwaki olw'ensonga nti guli organic mulungi nnyo omukyere gwe mulya oguva Tanzania obudde bumpeddeko tuba tugenda gwogerako mubeere nga muguulira ebyaddala omukyere ogwa wano abantu tebagulya bagamba ogumuna gwa bbeeyi wano era gwa bbeeyi ebweru ogwa Tanzania guli cheaper lwaki guli cheaper kubanga ennima yaagwo kubanga ekika ky'omukyere kimulya engeri gye bagulimamu bakozesa byetuvumirira n'obuli lunaku ebigenda okuba nti bibatta ne basaanyeewo obudde butwedde kuba batweyongerayo nati tusobola kuba tuyongerayo mubeere bulungi wamma gwalidde obutwa nonya katunkuma olye katunkuma nonya ku nvendi olye envendiirwa ate nga sinfuire n'ettaka banasala tusobola kubanga obeesiga kubanga bakola dda ebinyiiza bingi nnyo batutta dda Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike